bwefaanana oluvannyuma lw'okubeera nga yakutte omuliro olunaku olw'eggulo ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokutaano zabadde ssaawa nga 8 oba ku 9 okusinziira ku abo be tusobodde okubeera nga twogerako nabo. Abamu bagamba mu kirabika kyavudde ku masannyalaze kuba olunaku lw'eggulo mwenna abali mu kibuga Masaka mwasobodde okubeera nga mukitegeera nti amasannyalaze gabadde gavaavaako nga bwe gaddako. Kyetusuubira oba kituufu oba si kituufu nange simanyi. Kakati nno tusobodde okubeera nga tutuukawo ku siini okwetegereza embeera yonna nga bwesobodde okubeera ng'etambula wano ku Saki News UG TV era nga twogeddeko n'abantu ab'enjawulo nga buli omu awa enteekateeka ze kubanga abasinga bagamba nti olunaku olwokuna kiraabu eno tekola. Ffenna tukimanyi bulungi kiraabu eno esinga kubeera ng'ekola olunaku olwokutaano wabeera campus night, olunaku olw'omukaaga wabeerayo ekikadde, olunaku olwa Sunday nebeera nga ladies night. Kati ate wabaddeyo omupiira ogwadde gusambibwa olunaku olw'eggulo naye abamu bagamba nti tewabadde bantu balaba mupiira. Abamu bagamba mbu ate wabaddemu abantu abalaba omupiira nti era wezaaweza essaawa entuufu ne basobola okubeera nga bafuluma switch ne bazireka nga ziri on. Bakitegeeza nti amasannyalaze tegasobodde okubeera nga gajja gatuuse gwokya bwokya. Oba oli awo kyetugamba oba kituufu oba kisituufu wabula Katonda yasinga okubeera ng'amanya. Tujja kulinda lipooti okuva eri mu bakulu wabula nga ekyennaku nti ebintu byonna okuviira ddala ku sound, DJs box, obutebe, VIP, ordinary class, buli kimu kyonna kyasobodde okubeera nga kisaanirawo ddala era byonna vvu. Kakati ekisinga okubeera nga ekiwa essuubi oba essanyu nti teri muntu n'omu yasobodde kubeera nga alufiiramu. Ate ne poliisi ezikiriza omuliro oba fire brigade bakoze kyamaanyi oba ne bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga balwanyisa omuliro guno okubeera nga tesaanirawo ddala. Jjukirako nti kiraabu eno yasooka mu kibuga Masaka zimu kiraabu zenkadde kuba tumanyi bulungi yatandika mu mwaka gwa 1997 98 awo esobodde okubeera nga ebaawo emyaka gyonna kiba kitegeeza ali myaka 25 era yasobodde okubeera nga egijaguza ebiseera ebiwedde. Ate nga tujjukira bulungi nnyo ku lw'omukaaga oluwedde ennaku z'omwezi nga 27 wabaddeyo pate emanyiddwa nga za Best of DJ Muteesa. Kati kiba kitegeeza nti bw'owatenaba kuyita wiiki emu ebizibu byasobodde okubeera nga birabika era nga nannyini waayo mumanyi bulungi nnyo nti kiraabu eno ekino kyekitebe ekikulu oba giyite branch enkulu. Waliwo esangibwa wano mu Kampala Bukesa, waliwo ne Ambiance Club Mityana era nga nannyini waayo ye nannyini kampuni ekola emiti oba ayina ekibira ky'emiti ekyamaanyi kimanyiddwa nga Ambiance Tree. Akolera ne Walagi amanyiddwa nga Ambiance Walagi. Omukulu oyo amanyiddwa nga Kiyimba era nga mwana nzaalwa ye Masaka. So byonna nga birasobola okubeera nga bitambula nga tutegedde ekituufu ekyasobodde okubeera nga kibaawo. Tujja kujja wano tubeere nga tuddamu okubeera nga tukikutegeeza. Ye Sali Abdul Saki, mubeere bulungi, mweraba Katonda abanku.